turimo kutingana. Siraje situlo muzindalo gubere nga atuuse embere gwe Siraje abantu bamanyi complaining anti tebakuwulira Siraje bamumukwatira omuzindalo abatubulira wawono wa kamera yaguyingiramu n'abatulaba yonna gye muli balamusizaako nnyo abafuniddemu Katonda mumwebaze nnyo n'abafuniddemu ebizibu ng'okufiirwa okulwaza mwongere okumusabira nawe kumusaba mwebaze nampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Siraje amawulire mu wiki eno otandika n'ebyenjigiriza gayinza butabaawo briefing yabaddewo lunaku lweggulo bagenda okukola olevo mande batandika nga bataddewo n'abakuumi abasukka mu 1,000 Siraje toyogera mu ggwanga lyonna. Ekirala Piero Inga tennaba wabadde abasomesa babiri bakutte n'ebigezo ebyefaananyiriza bategedde batya nti byefaananyiriza nga biri tebannabisoma nti bajja babatadde mu kooti ne beegaana kati bali ku limandi bakomawo okufuna bail balyoke batandika okuwoza oba byebyo. So that's the question. DPP ya confirming that sanction the charge byebyo nga tayina kupeya biri ekyali allegation okutuusa nga reproved. Mu parliament mwe tutandikira wabaddewo katemba mungi yasooka na kufuluma kw'ababaka ba parliament nga bagamba nti tebannaba kunnyonnyola abantu baabwe abakwatibwa nga bavumirira n'ekya Uganda Human Rights Commission chairperson Kyala Wangadde kye yagamba nti 18 tebamanyi bakunoonyeza ne babula we bali. Kati bano ne batandika okugamba nti babalina era babakuŋŋaanyizza ne babatwala. Kati baadde tebannaba kudda mu parliament nga balinda bakomawo mu parliament okufuna report ne wajjawo ate ekipya ekyasoose kyabadde kyakulayiza Council Yusuf Nsibambi kuba chifu whip bamulayiza bamwanjula bwanjuzi Siraje wanji bamwanjula bwanjuzi olayira ate senga kwanjula bandi badde bagantiga yo naye tukyatutedda kyeka nga okwata Bible. Do you take an oath? Anti yes si wa Bible akwata Quran. Do you take an oath? Yes. Okay. Kubanga oba commissioner no ina entitlement zofuna after that. Era yensonga lwaki yakoze ekikakati abamu nga bagamba munenya yenga agamba nti atete otwabadde na whipani yandi whipinza abafulumye okubaza namazeyo dakika 5 nenzirayo. Report yabadde tennaba kusomwa nga minister wa Honorable George Odong agenda okwanjula report gyalina ku bintu ebyo ne wajjawo mata gibayise teyabadde otafiire. No, it was the Minister of State. Minister of State. He's not J.J. Odong. It's not, Minister of State. Former CDF. Ono Muhoozi. Honorable Kinyamatama najja naga nti waliwo matters of importance zake ya trespassing mu constituency ye n'alebula ne president naye yagamba yasinga kulebula ye okulebula president bakirabye abalabye akatambi. Kati naga n'ebigambo byamulebudde nga tasobola kubyogera mu bantu naye ate n'asaba akatambi kennyini kalagwe nga kalimu ebintu byennyini zake bya kyagenza okumalizibwa nga gundi complaint ye bagisindise mu line sector committee enoonyereze naye nga akatambi bakakiriza disciplinary committee akatambi bakakiriza kalagwe abakyala ne bateegazaako bamukubira awo poliisi n'emutaasa ekyo ne kiggwa. Wiiki eno yennyini amawulire agavuddeyo gagambye nti aba ADF emyezi 5 nga bamaze okukola ebikolobero ekaseesa tebazzeemu ne bookya emmotoka ne batta driver ne batta ne omukyala omu. RDC waayo yagambye nti babali kagere bajja kubakwata banyonnyoke. Okudda kwa kiyinji okudda n'obutadda tekinnaba kumanyika kubanga waliwo okusika omugu wa famire yagadedde. Australia egamba nti abadde musawo mulungi
tetuyinza kuba mu twandyagadde tumujjukire tumuwe n'ebitiibwa ng'aziikiddwa eno ku famire yagenzi tewali amanyi ani anaasinza maanyi okudda kwe n'obutadda. Ekitongole ky'ebyobulamu kyagambye nti breast cancer yeyongera ku speed emirundi mingi era batidde breast cancer ne kansa w'abasajja yeyongedde. Amasiro Katikkiro yarangidde nti essaawa yonna bagaggulawo ku balambuzi naye nga gakyabulako obuntuntu butonotono naye nga bwa ssente nnyingi. Okulonda kwa LC1 LC2 n'obukiiko bw'abakyala kutandika omwezi ogujja. Sente zaalabise obuwumbi 5. Omanyi Siraaje ndi omu ku balowooza nti akakajanja ke twateeka mu kulonda okwo kaweereere n'otugamba ku kyalo ewaffe kwe tusula nga tuleese ne electoral commission nti abaaye ekyalo ekyo n'ekyo ufune exercise book ne baafu tetwetaga na baafu n'otugamba nti tutuule ku kyalo twerondera erosi nti abaagala musimbe ku Rwomushana abaagala musimbe ku Kibazo. Era Rwomushana agenda okutunula emabega nga talinaayo n'ogu nga tumaze nganya wangu gwe nesimba nga Kibazo ya wangu amawulire ag'ebweru gali abiri amanene tomanyi kiri munsi erisooka Siraaje ffe tulonda nze nalabye ejjuzi ekereziya yakozesa okulonda mu bubondo bonna kyenkana ng'ero si wano actually bumuna bwero si wano nationally neekola okulonda ne kugenda mpaka kusasa nga tekuli mu ssente. Yano malya nsimbi. Why would the electoral commission for a basic unit like an LC1 even need omanyi ebimu tubifuula bya kulyamu nakwonoona budde ekyo bakireke ab'ekyalo beerondere akakiiko kaabwe. Akalulu kayina okubeera mu Falansa ate kayina kuba nga kakyama ekuba omulanga okuva eri omuntu yenna expert mu kutta ebiku agende. Siraaje ebyo bibyo no Bufalansa tenayita basi babiku eremeddwa netuuka n'okuggala amasomero Siraaje goloza bano abaana bawana abatambuza Dyson singa tebali Bufalansa. Siraaje alinga omusajja wewaffe alunde nte yasanga bali enswa naga ekyebi kantuli enswa bali enswa muje wange wali ensi muzindiire obweraliikirivu bwabwe buli nti rugby egenda okuba ewaabwe ne Olympics biyinza okusazibwamu ate bano abaana be bazisindise awaka bayinza okuba nga era babitutteyo so omulimu gw'okubitta ango za Siraaje za story simanyi owandiika mu bagitaani wawo akawulire akaali akazibu ennyo ono bwino je nize nakatandikawo okyawandiikayo lwemba nfunye obudde ati ntegedde emitwe gyabwe wegiva amawulire amakulu ddala nga gakwata ne ku Uganda Rwomushana agakonyeeko katono lwe lutalo olubindabinda wakati wa Isirairi ne Palestine naddala abana aba Hamas abajja mu buyinza mu 2007 olutalo olwo government enondi president wa Russia yasirika ennaku 3 naye bamala okutta abantu 10 n'alaga saidi gyawagira era n'alabula nti omusango gwabwe kati ate Ukraine yadduse n'egende Brussels ng'egamba nti president wa Ukraine nti bannaye muli attention yonna mugitadde ku Baisirairi nze ino banzita ebikompola bikola ki binkuba kati obuzibu buli bumu nti olutalo lulabika ng'olutono ne lulabika lugenda kutwala ebbanga ddene olw'abantu abayingiddemu ab'enjawulo okusinga abamu bali ku bya nzikiriza abalala bali ku byabufuzi naye nga kati Israeli Palestine erwanirira akatundu ke yasigazaawo kakwota kusinziira ku nsi yonna gye baagijjako. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire akatono ennyo wiiki eno eyali managing director wa National Social Security Fund luli yagenda mu kooti n'asaba bamukkirize akyuse omusango gwe yawaabira minisita obutamuzaako nga managing director wa NSSF kati ne bamukkiriza akole filing empya. Mu filing empya yazzeeyo n'awaaba naga nti ono omusajja gwe baawa obwemuddi
yali yakafuna contract endala nga deputy MD ya myaka 5 toyinza muwa contract mpya nga ayina neeri ti mumujjeeko mangu ate n'oli yamusayiningira mu kwashinga bye yakola kooti erangirire nze nali ngwanidde omulimu UNBS naye bamuli pressinze tumanyi oba naye anaasibira mu kooti omanyi mulimu ebizibu okutandika okusaba omulimu ng'ogusaba kooti naye munange luli sente zaabula bale bagenda kumusiba naye najjukira ya remembered to ensure ayiji nagamba yes you caused financial loss but we never lost kakati then I didn't cause financial loss. And there was financial loss, but there was no financial loss. We never because lost. The insurance is going to pay. Kakato oyinza okusanga yateekayo insurance. Kooti bwerigaana mulimpa sente za myaka 5 kati nga inogenda mu kooti egaane insurance emusasule. He's a businessman. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo nina Charles Rwomushana nina Siraje Rubwama Katerega ndowooza omanyi ba DC eriyo mukwano gwange yagamba nti the stars make an entrance kati wawo eyagamba nti olindako wali n'okakasa nti abantu bamaze okutuula bonna n'olyoka oyingirawo biweka wempe bwasangula maziga nga bamututte gyatayagala samulabye yakabye namugamba nti bwoti bwewalayira mukwano gwange Haji DC mukwano gwange omugenzi Haji Sebagala yali yaŋŋamba nti nti bw'obeera mu kifunga kino nti nga gwe meeya tomala gajja osindikayo abaana ne basooka bakulabira ne bakugamba embeera efaanana bweti tulina gwe twali twayogerako eyagenda ku mukolo ne bamukubirako amayinja naŋŋamba nti ekyo tekisoboka oyina okusooka n'osindika ya advance party nekugamba nti kakati jangu konze nanti baba bakuwadde obudde nti ojja ku ttaano naga nti nti ne bw'oba ojja ng'ojja wano Kisaasi osooka n'opaakinga ebukoto ti ne bareekinga ne bagamba nti kakati nti batudde abasinga awo n'osimbula ng'oli kasoli yekukubo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire enkomawo because chenjagala okuunderstandinga nze sagala kumanya yayogedde biswaza birungi bibi yaswaziza gundi yavumya abakyala oba abasajja oba abakazi that's an issue for another day but singa nali kurale ababaka ba Palamenti bali batambula abapafo je nasembayo okugendako sirale yabeeranga town hall meeting omulundi ogwasembayo abapafu okutambula bagenda Jinja nagenda n'omugenzi Patrick Musisi bwe tutuuka Jinja twasanga holo bagigadde nti wano temugenda kukolerawo nzijukira waliyo jeno muntu waliyo gumisiriza Basalamu Musumba Patrick Musisi ne babeera very incensed kati omusajja omu najja n'akwata gye n'omuntu n'amusindika va wano nga wasekyulire gye n'omuntu n'abeera mukambwe nnyo namugamba do you know I'm armed I have not drawn a gun on you ng'oli ajeeyo n'emmundu n'amuyombesa n'avaawo kati abaaliwo ababaka ba Palamenti abalala simanyi oba yalina mubaka wa Palamenti by that time nabeeta then ne zireeta omubaka eyali owa Busoga yali minister yafuka minister wa energy yali asubira okufuuka secretary general wa NRM ojja mujjukira bwe yajja mu vicinity nga mbaka wa Palamenti nga minister n'ayomba ne bano actually okuyomba kwabwe kwa Daudi Migereko okuyomba kwabwe kwatuuka level nga Daudi n'omugenzi Patrick Musisi beegudde Malaka Daudi ne Migereko ne beekwata nga bagenda kubagana mu kwekwata bannaabwe ne babagamba kino kye mukola kikyamu actually ate gwe baali ba provokings okusooka gye n'omuntu ye yajja n'abakkakkanya n'abagamba mukole eki mwawukane Daudi Migereko ne Patrick Musisi
abaali bagenda okulwana saabawulira nga bagenze mu palamenti kuloopa nti ono yanvumiddewa ewaffe. Kati mu mbeera eno Siraaje okavarinze palamenti ate ekirungi ne Kateregga amaze n'atuuka naye yakavaringa palamenti for a while. Bwe tuyomba ewaffe ku bbaala olw'okuba tuli babaka ba palamenti, keesi erina kubeera resolved na parliamentary disciplinary committee oba floor ya palamenti. Kisinziira naye tulina presidensi nnyingi nga ababaka bayombedde bweru wa palamenti. Tulina presidenti nga ababaka bayombye n'abantu aba bulijjo. Honorable Rwakojo bali babiri. Ne waliwo Rwakojo omuyizi okuva ejjinja gwe yajja okukwana ne basinkana olugogo bypass. Yes, yajja yagala yazze kunkwana. Kesi yajja ne mu kooti. Mujjukidde. Yani ne oyo batuuka babaleeta omuvubuka bamukwana ne bamutuusa ku police station eya parliament ne babanterogatinga ne babafaalinga si Kanyana ne babalifaalinga ku poliisi era omusango gwabayira mu kooti gwalinnyako mu kooti mu parliament ku floor. That is a police case. Yes. But no kukwana simanyi oba police case. What is criminal about oli yayongeramu nti yali ayagala kwana naye nga ayagala kumukolako bulabe. So obulabe obwo bwe butaavaayo bulungi naye oluvannyuma omuvubuka yali yapleadinga guilty honorable n'amusonyiwa. Ayazza omusango teyali member wa parliament. Exactly. Anti ono yalese example bbiri. Anti example tekola. Because ayazo omusango was outside parliament. Naye singa nti omukyala eyakola ekyo tuyinayo n'omubaka yayisa obubi omwana oli question yo then eri nti parliament enakyo erina okukolako. Because in this case nti singa yali mubaka wa palamenti munne yamusanze mu kibaala gyamusanze n'amugaa nti ayagala mukwana ono nga takkiriza yandigenze n'alopa mu palamenti ogwo musango ogutwala mu palamenti ogutegugendayo naye ku issue eno ku fulo kwabaddeko ebintu ebikulu nga byetaaga ansa ebyatuusa n'okufulumya Sirajako kabadde katono kange opposition njagala okakumangu kaveewo naye akanene kali kamu nti waliwo akatubagira kali mu parliament General David Katumba Wamala nakuba zaake ekikonde ekyali ekibi okusinga ku kuvuma andi ekikonde ky'omu parliament kiri privilege kyali privilege naye Katumba yatwala obuvunaanyizibwa n'agenda nga mutabani obusungu bwampitiriddeko nsonyiwa era tebyakomawo ku fulo n'ekino kyabadde calculated kuzibikira kiri ekyasooseewo. Rwomushana ne Kateregga kantandike na Rwomushana agoba oba kujjako tawulo ng'onaaba n'ogoba omulalu gwoba omulalu. Kati ani yagobye omulalu nga akugyeko tawulo yo. Rwomushana nga bwe ngambye nze business yange teri ku bigambo bya zaake. Why? Bye yayogedde because if you are offended by what I say you go to police, file a defamation case, get to court, deal with it because this is civil. If it is civil defamation yanvumye yanjogeddeko kati genda mu kooti egambe nti mu maaso g'abantu bategeerekeka bakkiriza bye baakwogeddeko era therefore baakudefaminze. Naye kino ekya parliament is where my question is. Parliament egenda kuyingira mu butakkanya bw'ababaka obuli individual eri ku byalo ewaabwe singa muwanga abeera ku kidiba ewuwe mpuga n'amukyalira onyonyola atanakukitegeera oba oyagala olwana nnyo ntwala ekikyona. Kakati twina justice of the Supreme Court
I forget her name, not Chisaki. Ono go back to Temu Judicial Service Commission. Kumisango gwa presidential elections petition. Ogwagwa. I think she's Chisaki. Very good, Chisaki, yes. Kakati constitution egamba tosobola kubonereza judge ku kyekyo kye yakola ng'asala omusango. Mistakes zakola mu kusala omusango. It's unconstitutional. But the institution ye yasalawo n'emutwala mu their own committee, Judicial Service Commission. And they recommended again for trial. Of course, ajja kuwa defense. It can be her defense, but she will go on trial. In their tribunal. Very good. Kakati na kino ekyazaake Palamenti eina yekolera amateeka. Constitution yagikkiriza kwekolera amateeka engeri gye yeefuga n'engeri gye yeeyisa. Now it's up to Parliament kusalawo engeri gye yeefuga MPs baayo ku lw'erinnya lyayo. I will give an example ono omugenzi ono gwe bakuba amasasi Kano Abiriga. Omugenzi Abiriga olw'ekizibu ky'eri alina ekya diabetes omusolo gwamusukako yeeyamba niya. Now KCCA ina amateeka gaayo esobola okukimukwatira. Probably even the state outside esobola okukola okukimukwatira. But ne Parliament eyinza okugamba kino kye wakoze kityoboola erinnya lya Parliament. Kati yo Parliament neekubonereza nga Parliament in their own tribunal. So the fundamental question then you would have is, but kino tekigaana the civil libel. So ono bw'abanga yagenze mu Parliament ono omukyala n'agamba kino kyokola kityoboola erinnya ly'abakyala, kityoboola obukyala, then you can investigate whether actually kityoboola obukyala. I will give an example. Oyinza okukola statement nga that statement nga statement eyo at law toyina teeka lyomenye, but nga mbekatola nga bino ebiri Sweden Quran banning the Quran bagenda okusanga nga at that time nga tewali teeka oli lyamenya, it's within their right, freedom of speech. But enagamba okulumba eri eddiini endala n'enzikiriza endala you can cause instability, and they try. Parliament eyinza okutryinga yonga Parliament nanga kino kyokola gwe ng'omubaka kyoleeta mu ggwanga in the national interest tekijja ne bakutryinga. So this will be Zake's defense. Ampuliriza Gasimbagane ne bannomole Katerega Musaazi. Omanyi Rwomushana wange alwanye ng'ate ye yawana defense. No gw'olwana kati gw'olwana because with you the other one is civil. Nyinza obutagenda civil n'empaaba mu nnyumba. Nsooka kwetonda ssebo kutuuka kikeezi tekiba kigenderere naye obaawe eky'Olwomushana sikiwulidde ekyamwemu kibazo gwe nawulidde posi ssebo yadde Olwomushana atugambe mmwe ebyamafuta g'abaana disi bizibu gayinza okuba gaweddemu. Batuwa amafuta agamala. Kakati ekyo nga nkimaze ssebo nsaba era onzikirize katono nnyo saasira gisaakulabye ne Honorable Muwanga. Nali nyina half tank driver nakangendeko mbuza abeeka n'ateekayo Masaka ndozi yasooka ne Masaka ogenda kukomawo nga gaawedde mudda, so ayinza okwanga bakuwa amafuta agamala naye ng'olina driver. Kakati ssebo mukadde waffe muganda waffe Francis Buto Matovu yafiiriddwa taata we Emmanuel Matovu. Twamuziise eggulu e Bugobango. Naye muyina amannya. Abaddeyo ne ba Honorable Sam Lubega Mukaku Honorable Nendozo Honorable ne bakansala bonna e Masaka n'abe division ndaba babayita ba Honorable ne ba mukulu bigirwa bonna babaddeyo. Mukadde waffe ne tumuwerekera. Katerega tugende ku kakati bwe tudda ku kino nze ku lwange bwe nalaba akatambi emabegako waliwo omukyala ate muwuliriza nnyo wa programu eno relative wa Zaake eri nga Zaake akyalina ebizibu ne poliisi ebyo
n'aŋŋamba nti mmwe mu interactinga ne poliisi zaaka alinamu obuzibu bufaanana bwe buti bwe sigenda kwogera wano. Sikyava kumukuba nga poliisi mwandibadde mugibuulira nti bw'ebe ehandolinga zaake emanye nti alina obuzibu buno ne bwe buti. Kyendowooza nti okufuna ebbaluwa kuba twalina Musa Bodde simanyi bamwe mwamulabako. Musa Bodde wamulabako ekatwe Musa Bodde yeewaana nga ngenda kukuba nkulekeyo nze nina ez'ebutabika siina gye nvunanirwa. Simanyi oba ab'ebutabika bo baba bafuna immunity nti tebagiraki tebavunaanibwa naye Musa Bodde yakyenyumiririzangamu kubanga alina ebbaluwa z'ebutabika. Kaakati era abakulu ne tubategeeza ab'omu poliisi omusajja gwe muhandolinga ab'oluganda lumu yatugambye nti ali ne bwati ne bwati. Kati bwe nalabye ebintu byakatambi ako ninzukira n'omukyalo oyo kyemanyi nakati kwali awulira nenga nti birabika biki ate Palamenti eyo ku buli kisanja babamu n'abantu ab'engeri emabega ko twalinayo omukyala ng'ava Busoga eyo waliyo n'omwami ng'ava Busoga eyo era omukyala omundooze ne bamuma n'obwa minisita mbwayina ekizibu ku bwongo tetugaa kati ate bw'obubaka bwa Palamenti engeri bwe bakola ku by'obuyigiriza babagaana mbu tebalina erevo tebajja kuba ba minisita ate ne babaleka ne babeera ababaka ba Palamenti n'oli omukyala baagamba nti alina ekizibu ku bwongo tajja kubeera minisita kyokka baamuleka n'amalako ekisanja kye nga MP. N'omwami olumu yajja nga waliwo olwo yajjira mu kinu simanyi obawonerwa omwagali yagenze mu Palamenti kuganga buli muntu yenna akimanyi. So newankubadde kati bw'ogamba nti abeesimbyewo ku bino ebirala bye basaba n'ebyobwongo biyingiremu bajja kukolaba ng'ekyebyobufuzi naye ndowooza ekizibu ekyo kaba kasengejja ka gavumenti anti ekyo kye ŋŋambye era kololo bakugaa nti muwangamula ekyo wekiri era abantu aboogera ku nsonga eno kuba nalabye ne Honorable Ssemujju yagadde kijjayo naye n'aga nti kyava ku ŋŋuumi Gen. Katumba Wamala gye yamukuba naye nga kiri kyasoose okugamba omusajja yandiba nga yeetaaga kugira ki nga yeetaaga keberebwa. So ekyo nakyo ne famire esobola okuyambako kuba ndowooza tewali bulwadde bwankomeredde omuntu najjanjabibwa n'aba ng'atereera. Kaakati bwe tudda ku kiri butuufu ekintu tekyawoomye ate ndowooza waliwo omubaka eyavuma Ret Honorable Kadag era ne bagenda mu disciplinary committee yaliwo Busoga n'omuganza ndowooza naye simanyi bwe bakimaliriza. So n'olwensonga ono si ekyo n'ababaka bano simanyi oba kiri mu ruru zaabwe oba mu understanding kuba abaali bemulugunya ku ba minisita okugenda mu constituency zaabwe ne baga nti togenda mu constituency ya muno nga tomugize eki. How would you treat a colleague? Era ekyo kirabika babadde bakikuumye yadde waliwo political divide naki katerega n'ekyo nakyo okuggyako busajja bukulu singa mbeera mubaka w'empigi olwaleero naye nga my intention mu myaka 5 egiddako kugenda kukiika Butambala nina kusooka kutegeeza nga muwanganga ngende e Butambala ogendayo oli mu handling nga colleague. Actually, that's how you do address yourself as my colleague. Bwe ngende e Butambala nga nagenze kati ntandise campaigns zange Butambala clandestine oba otherwise nina kusooka kutegeeza muwanga nebo kitabo ekyo nekya mukulu Rwomushana kikola okuba nti osobola okuhandolinga mujjawo ng'otaddeko cosmetic naye mujjawo n'oleka ng'omukubidde ddala kisobokera ddala bw'oba omanyi okusabika ebigambo naye n'ebigambo ebiva mu mubaka wa Palamenti omubaka wa Palamenti nga tasabise Gasimbagane tewali asinga kibazo kubeera strict. Nze nsuubira akakiiko ako manya eri mu disciplinary committee gye bamututte tekigenda kukoma ku Honorable zaake ne Honorable Kinyamatama bokka naye kijja kuyamba ndowooza mu kuluŋŋamya abantu bano engeri gye basaanidde katerega okweyisangamu ne bwe kiba kiri kyakwesimbawo gwe kyogamba kale katukirinde mu mwaka ogusembayo ogw'ekisanja. Nze njawulo gye nnina naawe
nze saagala kuvunaana kinyamatama oba zaake biki bye baamugambye oba biki bye bataamugambye. Nzikiriza n'okukkiriza nti Rwomushana asobola okujja n'agenda n'alimba n'alebula. Let him have the right to kulebula. But let him also have the responsibility nga omutekinze on oku answeringa for his kulebula. Nze kyenvunaana essaawa eno because mulera impunity. Impunity gye mulera. Hold on. Nti ono bw'anaabanga omubaka wa Palamenti buli kye banaamugambangako eri ng'enduulu azikuba mu Palamenti. What are the civil What are the civil institutions for? Anita bano bombi babaka bapa. In fact, Anita yemulugunyiza. No. And yemulugunyiza wa kyamu. Agende ku police alope afune kesi ye agifailinga agende mu kocha awabirezake. Mubaka na babaka banne. No. This is mob justice. Nalabye Parliament ngefuse mob. Speaker yakoze bulungi n'abasindika mu kaki. Kakati ndye bali mu bombo bino byakuwamba. Ni ababaka baffe we bali. Mwanga ne honorable Semujuni nawe namulabye. Obo yagala mugende mu buvunaane mu mukuru kibazo. N'ovuga double in naye akanti express highway biri byogamba ababaka baffe abo betusindikayo kubanga ate ne benzisaamu ekitiibwa nga muganda wange honorable Semujju ate nawe namuwulidde ng'agamba nti twabadde tulinze abakazi bano bepanke nti bambula ki zaake tulyoke tubakuba engumi batugire kyandibadde okuswala kw'amaanyi ng'omusajja omukulu okuba omukazi oleka bireke. Ababaka baffe bwe bati speaker alina okukola ruling and ruling eyo eyina amateeka gaayo engeri gy'ochallenginga oba ekigivaamu. Kakati oleese issue ng'oyagala speaker asalewo ate speaker talina facts kati n'agamba genda mu kakiiko oli asobola okufuna opportunity aweeyo defense ye tufune ekivudde mu kakiiko and then I make a ruling. What's wrong with that? Mwanga ebyo yagala mbyogereko ki ngagomanyi goli wano because no Mwanga kino gye tulaga tugenda kusanga nga Muwanga ali uwe nga yayombye n'omubaka basobola mu obukulembeze bw'oludda oluvuganya nti agogo yayombye n'omubaka gundi bw'amala okuyomba ne gundi nga mugenda mu Europa mu Palamenti. First of all simanyi bannayuganda lwe batandika kuvumirira kuvuma kubanga emyaka egiyise kuvuma okusabika okuvuma ebiseera ebiyise waliwo omukulembeze omu eyaga nti abalala swine mbizi abekangabiriza kati bakolawo ki if the president waba yagamba sigambye president. Yeah, it is the president. Go and eat your mother's something. He said the Bible says tosobola kukwata ebyobuguzi n'obiwa embizi. And Jesus Christ said it. Ebyomuwendo n'obiwa Jesus Christ said when that. Museveni said no, if you want information, when Mr. Museveni called the past leaders swine, it was as blunt as that the past but leaders Jesus said swine. it. You don't get your pals. Kati kyovunaana ono nti yamuvumye mu Luganda. Osabikako. Kale Muwanga malizeeyo mwewo. Kati ekyokubiri By the way, erinnya kinyamatama olina okwegendeza ng'olyogera. Erinnya is from the west. Kinyamatama. Olina okulyogera nayo olina okwegendereza. Kakati ekyokubiri ate mu Luganda gye kisinza amakulu gy'olaganye tetugendeeyo. Mu nsi abantu mwe bafuna okunyolwa ennyo n'okunyiiga okuyita Muwanga omusiru. Nze mbaddeko wano bannabyabufuzi bangi ne bagenda ewange ne banvuma.
ng'abamu baminisita. Waliwo at one time president ya honorable Mwangeri gye twabadde mu kuziika nkubaganyamu ebirowoozo nga tutudde baagenda honorable Nambooze yajja ewuwo nga tonnakwata kintu n'agamba omukubu we wali ovuganya naye ng'oli kye yagambye oli naye ye Nambooze nti yakisabika nti Nambooze yagamba nti ono yali atuula naye mu Palamenti nti naye nga ayina ebimuvu yamuteeka so naye okwo kwali kusabika kati madegamba nti ne bajja lumu mulundi gumu president yali aveeyo manyi akuveeyo n'ayitira ewange yayimirira buli ka trading center ng'olumaze okuva Arab Emirates okulwanirira abaana bano be basa mu biyumba yayimirira buli kaseera ngamba mwalonda omusiru tategeera ono omulenzi omugwagwa ng'ekyo nno kyayogera baamala okwogera ebyo n'adda mu mmotoka ye so si kipya ekyokubiri njagala mukanye nti tuli mu multi-party dispensation awo nawo abantu tebanazigawo nti mu multi-party dispensation wadde Rwomushana oli mu constituency eye wange ebutambala abeNRM bagenda kujja kati oba mu kiseera ki banonyeyo akalulu kati oteesasabaga nti bazze ne bakwogerako era tebagenda kujja eyo kunaaza biki tu ani yainvitinze zaake mu constituency eyo babadde bakinya amatama yagenzeeyo nga bamuinvitinze ba opponent oba mu nzikiriza y'ebyobufuzi abono kati ebirala biba depending on how bosabika ebigambo so sirowooza nti eyo ensonga nene era tugisoosowaze okusinga okujja ku ennyonyi ku muntu nga ekitereke oba bano bannayuganda abalumirwa ennyo bano nga bano abanumirwa ennyo bibino they are silent ku ntaana ze tugendako ng'abantu gavumenti ebasse bali silent ku baana ababulibbwawo balaga kino kya kitalo nnyo so bannayuganda balekeraawo ku pretendinga nti ekiregere kuvuma si musango by the way defamation is nayo kuvuma si teguli yogo musango tusobola gulopa nti kibazo ya but si kibazo kyabuuza kyo kitwagala okuyambeko as an MP mwe muli bani abali indifferent no kyayagala disappearance kibazo kyayagala okuyambeko olwaleero gwanga kino kikulu nnyo we are very civil mwe abacheta we want him wanga who is not a politician abacheta police yambula abakazi police yambula jurisdiction ya bano abekalakasa yambula ku bakazi abakazi bayekalakasa aba bagamba nti badumiwa nnyo abakazi bambula abakazi wano polisi abo bekalakasaayo bakuusa so at the end of the day nze mbadde njagala mu equal measures betuba twagala bino byonna okuga nti twagenda mu nsi y'obugunjufu byonna ebikola ebitali bya kigunjufu tuyimirire tubigambe nti bibi mukulu kibazo so bembaze muina morozerite egamba nti omuntu alina omusango of the parliamentary disciplinary committee those things of yours it is about the moral standards ze musetinze mu ggwanga mwe bayambula temali ba MP mwaliriddawa Mariam Wangadia wayo message akakande kakanda agikuwadde naawe ugifunye Mariam Wangadia Mariam Wangadia si yekka ne bachairperson ba Uganda Human Rights Commission babadde n'ebizibu by'abantu abatulugunyizibwa mu bifo ebyenjawulo nakavalinga tribunal yaabwe emyaka mingi nga wakyaliwo Margaret Sekajja nga n'oyo Mariam Wangadia akyali commissioner ebiseera ebyo nga baddira omusango omunene emisango nga mingi gyetuumawo naye nga batuula pano y'abantu 7 nga commissioners otwabavumirirako nnyo ne batandika okwegabanyamu nti bagende bafuna ne regional tribunals ez'enjawulo naye ekizibu kiri kimu nti Mariam Wangadia yavaako kaawo n'agendako mu IGG's office n'abeera deputy IGG ate akomyewo
as a chairperson. Ekyo ekizibu kyekirwawo. Ekizibu kiri kimu nti yandibadde ne experience nene awantu wali nodda nga gwe chairperson. Etteeka libawo abantu abo okuba bagula amawulire gonna bateekawo n'omuntu awuliriza amawulire naye nga banoonyamu ebintu ebityobola eddembe ly'obuntu. Tolinda bantu kuba n'ogamba nti nze tebandipootingidde ate ne balipootinga n'ogamba nti tebaleesa evidence zimala. Kikukakatako okutambula naawe n'okola investigation. Kibakakatako balina etteeka libakkiriza n'okugamba okugenda mu police cell yonna ne bakebera abasibe embeera yaabwe. Naye kyebakola bo bawandiikira OCPS tujja kujeeyo, OC prison tujja kujeeyo, bano ne bakweka abali obubi. Bagendako n'ejjinja eyo notorious prison eryagundi. Naye nga bamaze kukola ki? Bwe baavaayo abantu abaali bakubiddwa nga babataddeko emisumaali ng'omuswalaba ne bagamba you do know how to read the Bible nti simanyi nti tugenda kuwa Bible. Ne bamuteekaawo ku Jinja Road Meja Musisi ne bamukuba emisumaali ne baleeta ku CPS n'azirika ne bamutwala mu undisclosed clinic wano kumpi ne Simba n'awona. Tebaamulabako nga bazzeemu mutulugunya. Baamukweka ne bakomawo enkeera Kayihura najja n'amulaba n'agamba kati yogera bw'oti. Bakuwa $5,000,000 otte Kayihura n'agaana ne bamwongera ne bamutulugunya. Kati ebyo gundi abitegeera ddi nga tafunye voluntary wa. Kati bamugambye nti tubalina wagamba nti twabaleeta ne bamulaga n'agamba nti kati muli mu byabufuzi lwaki mbaleeta kati lwaki temwabaleeta bali luli. So Nangadya ne komiti ye ey'abantu 7 balina ekizibu kimu nti baagala bintu bireeteddwa byangu. Abantu abaabula edda mu 2 nga bagenda ejjinja essaawa zino toyinza kugamba nti tolina ripooti yabyo. Ripooti bagikolanga alubamu ne bagiwa Palamenti. Ono ye Wangadya yafumbirwa Wangadya ne bayomberako mukazi we wa poliisi. Naye ebyo si bye abantu baagala bintu byabwe bigira bikola ki biruma abantu balabye nti ddala at least gundi yagezaako okuluma Margaret yayitako ono yali avuga baasi mpaawo tolikaabawo yoyo yali meja oba lieutenant yakumbanga yalina ku office ku Bombo Road kakoza mutale yagenda eyo n'aziikula amalaalo eyo yavugako baasi mutale naye yazivugako wano nga nazo zibuzaawo bantu. Yes, executive complaint zajja mu Human Rights Commission n'agenda eyo n'aziikula amalaalo issue n'ejja ku Uganda Human Rights Commission. Mutale n'abagamba mugenda kunkola ki eyo tebakola conclusive report. Kesi nyingi ezajjaga ku bantu abanene Banobo Mayombo wali omusajja gubajje yali Ramazani awo nga kansala edukuli ne bamutwala awo embuya n'amubanyonyonyo na reportinga ne bagaana omuyamba okumala ebbanga ne mpandiika amawulire Mayombo nanga nti nsagala linnya lyange kuba mu mawulire mabi muleete tumukole ki tumu addressing ne ngende wa Ramazani ne mugamba bakuyita bagenda bakusasule namugamba nja muwa $1,10,000 naga kanu mala okwebuuza ku lawyer wange bali ku ddembe. Lawyer nanga tugenda kuwoza Mayombo yafa Human Rights nga tewozezza n'oyo n'afa kati omusango guli mu kooti gubawaabira n'awaaba bonna baafa namwandu yakola ki. So waliwo delayed justice mu Uganda Human Rights Commission. Gasimbagane ne bannamawulire Katerega bamuta amaka ne bamuwa compensation ya $10,000 gizza amaka g'omuntu bamuyita lutalo semanyi oba yazifuna n'okuzifuna yabeera awo lukuli. Report ya Mariam Wangadya egandi nze bino sibiraba. One of the areas zenasanze nga ziri very fraught aganti ekirala nti bana abaloopa nti balina character erimba abanup nti baleetako abantu ne babagamba nti babakola ki babatulugunya ate abantu ndoza bali boogera ku muvubuka gwe baayo nti yajja ate n'abijjayo kati nagenza okusoma ekisooka nti nze mumanye yange bwe mba ndoopya omusango ogwo omubereberye ne bwe gunsinga tekingana kuloopa mulala
nakuloopa guddako onaga nti ono aloopa ono simwesiga na kumwesiga bw'agenda okunnyonnyola ebimu ku byasinziirako okugamba nti abantu bano tebaliiyo aga nti twabasaba identity card nini batuwe nini namba zaabwe nga tebaziina era wenajayenenga wano abali mu studio njagala kuba challenginga bameka ku mmwe ewammwe nga mukyalawo oba muwalawo oba mutabaniwo amanyi niniyo ayinza n'okuba talabanga na ku national ID yo nze buli lwe bagimbuuza eyange nzijayo simu kuba nagikuba ekifaananyi nenkebera nenga nti ID yange yeeno nensoma enamba oba bakutulugunyiza ne bagitwala yeetaaga mike mabike of course mike ye yayina eyo photographic memory amanye enamba z'abantu nga 10 ani ebyo mabika bisobola kakati nga wangadya Human Rights Commission kosinzira okugamba nti Kateregga taliyo nti twabuuza mukyala wa Kateregga atuwe nini ya Kateregga tukakasize ddala nti Kateregga gyali nga tebagimanyi nti kati oyo omuntu but is not existence you can begin from there but you see you can't do a conclusive position on the fact that we asked for a national tuina bana Uganda batalina national ID are they yes banji no kata wantu batoli the ID does not make you Ugandan. It's the ruling of the Human Rights Commission challenge it. Abaganda bagamba nti omwogezi alaba ekimutta kuwaayira. Toyinza gamba nti ebikolwa eby'okutulugunya oba okutyobola eddembe ly'obuntu tebiriiwo mu nsi nga ne Uganda mweri. Nekiri kyokka kye tubaddeko ekyaba Kinyamatama ne Zaake nako kwennyini kutyobola ddembe ly'abantu era kutulugunya kwennyini. Naye Obote bwe yajjako Obote yagamba mbu baakebera nga waaliwo siringi obukadde 800 nga tezirabika. N'ateekawo obukiiko obuuliza naye tebwamaliriza na ripooti. Ekitegeeza nti newankubadde wayinza okuba nga waaliwo okunguzi ku Obote 1 nga Amini yennyini yali aga nti waliwo ssente minisitule y'ebyokwerinda ze yali teyalaga accountability era Amini oluvannyuma yagamba Obote nti gwe wali minisita wa defense oba ssente ezo nazibuza wakolawo ki. Naye kyazuulwa nti mbutuufu Obote teyali mubbi teyali mulyake baali bamuwaayira. Amini tewali kubuusabuusa nti waliwo okutulugunya n'okubuzaawo abantu. Naye kyazuulwa nti omuwendo ogw'emitwalo 5 bakyalenjinze balage nti oba ekitegeeza kumpi ku buli kyalo kuliko eyagira ki yafa kyazuulwa nga naye nga Babeni Kiwanuka Baluwumu Boryema Baoboto Fumbi ba Mubiru abaabuzibwawo mu budde ebwo kyaliwo naye nekisabuwazibwa okusinga ne wekyandigize eki ne wekyandikomye kati abenaalemu bwe bajja ne baga kati kinaamalawo ebyo tutandikewo ofiisi eya Igigi ebenga ekola ku ddembe ly'obuntu ate ebenga erwanyisa n'enguzi. Human Rights Commission not Human Rights Commission yajja luvannyuma era mukulu Luzindana ne mukulu Waswalule nga gy'emirimu gyabwe. Ekyo nno kyali kikulu kubanga luli emabega emikisa egyo tegyaliwo mu 7 nga batuga tetujja kutuuza tubuzaawo abantu. Amini ateekawo akakiiko nga kakola omulamuzi wa kkooti enkulu ndowooza omugenzi Mulenga yali sekuritale ne kagira ki ne kazuula nga waliwo abaali baabuzibwawo. Amini n'abuuza waliwo nga bamutwalidde ripooti waliwo we baagambidde nti nze nabuzaawo ne bagamba nedda nga singa kibaddewo olwaleero mbadde nva ku bwa pulezidenti mala okuttonkana omusango ogwo. Kati Ibanda DC yamubuga yamugamba Mr. President abantu bemulugunya bajane babatwala bababuzaawo babatwala mu butu za mmoroka na kati bakutwala nawo gendo labije bagenda ne kataddanga. So office eyo kyali yali milestone nkulu mu struggle okuba tutandiseewo office abantu gye baneekubiranga enduulu eddembe lyabwe bwe liba ligize eki litooboddwa. Kakati ate bano ba Rwomushana bo ne baga Igigi tetujja mutikka bintu ebyo byonna ya Igigi yeemalire ku bulyake katuteerewo ddala akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Ekyo kyokka nze ku lwange
okubanga abantu constitutional commission abantu gye baddukira gye beekubira enduulu ate bw'oba tomanyitidde na kooti yaabwe ey'enjawulo tribunal ogenda mu kooti ki mu kooti zino endala nze ku lwange ndowooza nti kikulu nnyo naye nze kye ndowooza bwe nabadde ndaba omukyala oli wangadya ng'agamba nti emisango balina bye baazudde ne batulaga waliwo bye baatulaze nti ddala tebaliiko mayitire ne baga naye be tulabye nga wolokoso ng'obujulizi bubuze ezo fayiro tuziggaddewo kati sindowooza kiri eri bano bwe baba ddala nga balinayo obujulizi ate nakiri mukulu kibazo ky'ogambye era omuntu ndowooza ng'ow'obuvunaanyizibwa era bw'ofuna endagamuntu eno endagamuntu ennangamuntu endagamuntu kiba kirungi era n'ogikolamu kopi waakiri mukyalawo oba omwanawo nga kiguddewo waayinza okugira katerega nakubuuza waakiri gwe katerega abeewo bameka abamanyi nini namba anti kyeŋŋambye kiri nti ogikolamu kopi ogimanyi we basobola okugigira gwe nini namba y'ogimanyi kyenvudde nkuga nti waakiri ogikolamu kopi waakiri ate ndowooza era bwe kiba siriyasi bwe kityo ndowooza mukyalawo oba omwanawo era ayina engeri gy'asobola okugenda mu nnira n'afuna ennamba olw'ekikutuuseeko Uganda the electoral commission tosobola kunominatinga oba nosekondinga nomination y'omuntu kuba president nga towaddeyo nini namba president bokka byonna mwami kibaza bali abadde abakola byejo towaddeyo nini namba so even the electoral commission requires the nini namba obutaba na national ID you see bye mwogerako byonna si bituufu ekisooka nti oba oliawo si kya buvunaanyizibwa obutabeera nayo yes naye human rights commission bwebanga kwegenda okusinziira okugamba nti kibazo ono alabika teyaliyo kubanga twasaba nini namba yo oba national ID ng'abeewuwe tebagiina njagala bannayuganda abali wano bonna oli angambye nti n'akawunti namba ye yennyini tagimanyi how many Ugandans know their nini numbers how many Ugandans even have them how many Ugandans have those national IDs or their next of kin have them your basis human rights gyekozesa is bogus appeal it high court nze kyendowooza nti bwe baba nga balina nga tebamatidde nakusalawo kwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu basobola okugenda mu mbuga z'amateeka basobola okugenda mu mbuga oba basobola okuddamu ne basaba litwayo naye ndowooza tekyetaaga ate ku baga nti oyo omwana wange bamukwata bwe bati n'ebifaananyi yes babagobye bwe babireese babigobye ababadde bali ku nuupu edipota ate bya nuupuulira abo bali mu byabufuzi bali mu bubadde bwabwe byabufuzi bandibadde babitwala mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu oba babitwala mu kkooti kayizi kye tubadde tubagamba maliriza katerega kati ate omukyala wangadde yakoze musango ki lwange obumu ku buvunaanyizibwa bwa wangadya si kulinda bakubi banduulu kujja gy'ali ye nyini alina obuvunaanyizibwa nga commission okugenda okunoonyereza ku bannayuganda eddembe lyabwe eririnyiriddwa nga talinze na mukubi wa nduulu kugenda gy'ali alina obuvunaanyizibwa okugenda ku police stations katerega twali wano funding eri mu kakiiko ako that's a different case naye alina right okwekubira enduulu bamanyi agencies engeri gye bazisaawamu wiiki eno mbadde kalangala emyaka egiweze endowooza 5 emabega wano abantu baali bakuba enduulu nti abantu babasibira ekalangala ewa Meja Kaka nga akyali director wa ISO gavumenti ne yeekunkumula neerayira okomba ku ttaka nti teyina beetulugunya bwe baamugjaako ebimu ku bye baamuvunaana kusiba bantu wa kalangala ekifo kye ne bakigala sinamufaamu kugundi ye ekifo kye ne bakigala okumala emyaka 2 kati kiringa kya bya bulambuzi bwogenda bakulambuza ne baga nti wano nno we baleetanga abantu wano we bakola bwe bati kakati eyeegaana omwaka ogumu emabega n'alayira n'ayeekunkumula n'akomba ku ttaka naga nti nze siina benkwata
emyezi 6 omwaka leeta yeyagaa nti ono omusajja abadde akwata abantu era nga abasibira gindi n'ekifo n'akisiba okumala emyaka 2 ate ne bamugoba. Oyo gwe nzikiriza oyo nti olwaleero yampa obujulizi ku ttokya y'abantu. ate kaka ye wangadya njogera ku gavumenti nze soogera ku kaka pase kubanga eri ono agent of the government Charles Rwomushana agency eyemalirira kansooke nkube bino ebirango Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya tukwebaza atuwuliriza wonna w'osinzira otuwuliriza Ahmed Katerega Musaazi Siraje Rwama Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi. Rwomushana report ya Uganda Human Rights Commission kukutulugunyizibwa of course abaaloopa oba banuupu oba ba kitongole ki bagamba nti tutulugunyizibwa. Tubadde wano mu break nina Sempa Aaron Sempa agamba nti Kibazo nze nsuubira human rights okuteekinga a bigger role okubeera nga auditor general n'abeera nga talinda bulinzi mukubira nduulu nti buli lunaku lwayita ku Martin message kanjifunze bufunze nti buli lunaku lwayita ku luguudo alaba nga bayoola abaana ba boda emmotoka zibatomera nga balwana ne poliisi ne bamenyeka amagulu kubanga poliisi ebakwata tamanyi na kiki babakwatira nti yali asuubira Human Rights Commission ebyo ebintu esobola obiteekinga mu interest neebuuza neeba n'abantu babakwatira ki babakwata ddi nti naye erinza ow'ebyobufuzi lwali kuba enduulu bagende bakomewo bagambe nti ate twasanzeeyo amenyese kugulu. Kakati zino nzite standards manya bankireeta ntya mu Luganda sizaffe tekitegeeza nti tetulina kuba nazo naye gye tuzijja bonaayira. So kyova olaba wetukolera constitution nga yali nsonga y'amaanyi naye ng'ensonga eyo twali tutunuulira gavumenti ya Amin n'ey'Obote twali tetutunuulira character of the NRA. NRA egamba bannange okutulugunya kibi nnyo therefore katukiteereko ne commission ng'eri mu constitution n'eteekawo amateeka nga g'amaanyi nnyo yali tetunuulira mu character yaayo yali etunuulira mu character y'Obote gavumenti y'Obote ne gavumenti ya Amin naye ne gye biva the UN system gye tujja zino what you call human rights ebya Israel ne Palestine bigiremye as we speak right now. Oli n'agamba abantu abagendera obukadde miliyoni 2 mwena mutambule mu ssaawa 48 mube nga muvudde wano tebalina mazzi tebalina mmere obibaganye kyokka ekimulemye okubagaana is oxygen. Kakati oyo yakugamba nti oyina okugoberera oyina okuwa eddembe ly'omuntu ekitiibwa. The National Resistance Army Occupational Nakba as an occupation force teyinaamu element y'okumanya mulabe oba agiwakanya nti oli that you are human. The moment actually in the language they use is called ekipinga. Uyo ni kipinga. So the introduction military eri ototye ekipinga nga tekikuse. How do you kill without being killed? Cheba kusomesa. Ekyokubiri the best yakubye ku mutima. Goba wa afuna A+ o yakubye ekyase mu mutima. Saakubye mu mutwe saakubye mu kugulu. In other words raga bwoba omukuba tumuwana chance ya kumutreatinga. Ni nyoka kunyoka tu. So doctrine ya NRA ngeri munsko bwobanga oli kipinga owakanya bakusaba kandoya what they usually call 3 piece. Kat ono agenda okusoma report eno eya yugoita wanjaga wangadia agenda okusoma report eyo ngali munsiko yaleeta okusibamu wakanya akandoya ate nakuteka musana and enjoys you die. Yes, akutunulira okutuka wofiira drives pleasure mu ngeri gy'ofa
Nenga kye kyaleeta ekyo. I'm explaining I'm discussing the character because ebimu kyemmanyi tobisobola. Tujjo lya government forces bankwata mundu bwe babeera ngeri abatali ebyo and you are justifying it, which is okay. I have no problem with the justification, but the question eri nti akugamba nti agenda okusoma report eno actinge mwajja obuyinza asiba kandooya naye bwabanga talina biseera akusiba kandooya then omutwe naagu okuyinaka nakugira mu bwati nakukuba akafuni ku mutwe engeri gye batta embizi and enjoys it. You see, I think I'm looking at the act. The act. Onangamba I should treat the other. Ngo muntu. Then waba punishment, mwe punishment, niwe kawa karaba kaina amateeka gaako. But he is so beastly. He's so beastly. Ye background ye is a beast. Akuba katayimbwa ku mutwe. Now in the very good kat yoyo ndozo mulya neighbor. Bogama ntono ajasomera report ya wangali agamba wabanga tewaliyo masasi mukuba akatayimbwa ku mutwe yono ndozo mulira. But wabanga bakuyambya ate still mu conflict eno je bali mu ne Rwanda during ngabalwa nsabyanumana bazikanga abantu ngate babase. They get you ne musime ebinya ekinya ne babayiwamu ne bateka kwetaka abayintarahamu. Please can you watch? This happened even in Rwenzori. This last time we were Businga. They did that. Whatever executions. Ngamajene police bakubamba antu amasasi. The civilians. So that is the background of a political unit. That occupation. Jogamba nze ntwalire rights. Ntoli yankubyo oluye. There is everything wrong with the complainant. Yes. There is everything wrong with the complainant. Until you are a Palestinian, otwale petition eringi Netanyahu, ndani munange mubino waloche wanganye, what is that? You have psychologically tortured me. But chayagara ayagara maximum torture. So what you need now to define is mukulu Museveni ne system ye. But again, that the opponent is lawful. Twakola transition kuva mu NRA engeri yayo ntuboji wakanyobera kipinga. No kiriza ntwabere waji wakanya. But the armed forces tebazisomesa. That mu system wala wakwanya katiboleto musirikale no mugamba kibazo awakanyani. Who? Commander in chief. How? By the way, how wakanyota general? Unapinga general namna gani? Kati atamu wakanya muri na mamoro kamuvuga wala basirikale na basanga nakulabye bali mpatrol ngagamba mama these people they have kazi, their children are in cars, they are driving wanapinga chama ngamuvuga muri bulungi ngatabategera hii ni bipinga hii nayenga java bavo kusala. The peasants bava okusala mu nsiko ate bonga they are even worse kati yebuuza goli mulaluki bwamugamba akujire bwaba akugira ngajira ensoro. So we never changed that mindset. This security officer wamusomesa and I don't think that was done. So therefore wakanya occupation bobo kaba human rights, then you are crying for luxury. Absolutely. You're crying for luxury because yaga wenkufunira nkujja kweddiwa, and they even used to do it kwa disciples of Jesus Christ. Some of these saints betuyina babo changa babasaranga ko neddiba. So what are you saying? You with occupation either don't provoke the occupation bobanga toyina capacity ekuma naye boboji provoking ze ne kugira
ebisigadde is between you and your almighty God of all creation, because that is his character. Character yayo kukujja koddiba. Character yayo is maximize pain in you. Ate wewe maximizing pain eyagala n'aba neighbors bakirabe. In other words, baba bakufunya an instructional material mukusomesa waloche bayita instructional materials moina choka blackboard enesiimula n'ebirala, and then some specimens ng'ekikere bwoba okisala tolowooza ku bulumi bwakyo. It's an instructional material. By the way, bwobanga omukubi anesezi aba atya tumulanga bweyebase. Now we want to do an experiment where you can operate without anesthesia. Na you know omusala, you will not think about pain. So the NRA ebya pain ebyo bibyo agiwakanya emutwala ng'omulabe, and the secondly you are not human, you are below human. Gasimbagane ne bannamawulire bw'oba toli sophisticated oyinza okumukubira engalo, because ekimu kati ekisinga obukulu mu bino byonna ebya human rights kwe kudemonstratinga ti era ne system kyeyagala wanyumiza nujje n'omuntu kwe kudemonstratinga nti you mwabadde yalinga mu bino mumanyi waliwo line wootuuka ebyokusaaga ne biggwa, era bwe tukutuusaawo ne bw'obeera journalist wadde kibazo olina radio eno walinako mojo walinga obeera eyo ku WBS kasita audience ye ekuulira esukka certain threshold ofuuka target, ne bw'obeera owandiika buwandiisi n'okola exposure beyond a certain limit oba ogenda fuuka target. Kati nekyala n'okupaintinga picture tibyogerako tebisoboka. Nze nyina endowooza ate nze William Charles is right. Zonna institutions ezaali set up mu spirit ya 1995 constitution mu mutima ogwo zonna in totality zaali overthrown. Bano abaakola constitution eyo buli kye baayagala okuvumula nga bakola constitution eddagala lyebaakola ki bakuyita tyokulunga lyonna lyafa. Kati you are not togenda kusavinga institution ya Human Rights Commission, togenda kusavinga maje, togenda kusavinga legislature, kubanga okujjawo mu lutalo lw'okulwanyisa 1995 ono tulungi ono yagirimu spirit front webadde fault ebadde parliament. Okay, parliament yebadde front coup against 1995 constitution ejibwako mu parliament. That's why it has been overthrown. Okay, that's where we lost the war. When the moment wokkiriza NRA caucus ebeere above parliament beninga tuwedde kakati because ekyokubiri bano bakola fundamental change yaliemu. You remember luli obuyinza sovereign yalinga ya president na constitution ngati nedda custodian wa constitution yaffe agenda kubeeranga abantu oba abo be balonze okubakiikirira. Kati be balonda okubakiikirira bennyini ne batradinga ne basalawo ne basuula eri not only the paper n'omutima ne bagujjamu. Kati institution zizonna ne basettingawo agenda endala. Kati tulina kwebuuza omutima ogwaddawo tebakolako batekako kana akasuwa bakayita bypass the whole heart bagijjamu. Agenda endala yali ki? One, oteeka okunafuya buli kitongole kyonna ekyateekebwamu ensa okucekinga government. Ne Human Rights Commission kikimu ku ebyo ebitongole. Ojjukira omukulembeze aga nti obuzibu bwenyina ne kooti eyo teyina bakadaaza bange. So ne court of law njaga kukakasa nti sikakasa leero. One, senga ntwala mu constitutional court section gye natwalayo
luli ya 32 oba nfuna ruling yemu nyinza okuba sisobola gifunayo nolwekyo njagala kugamba nti Rwomushana adagamba nti kati mutye nnyo obayita bani alinakuba ogoga nti bano bakujjamu n'omwoyo bano bakambwe nnyo kakati ona explaining a character mwe basebo don't even dare don't even dare when you dare kyekimu temugeza nako bwemba mwagala okuba n'emirembe please fatanyayo mugumikirize Rwomushana ali wano Rwomushana awagamba byoyogera bifu mugumikirize musagana lyanda abagamba ngabola Abayisirayiri yagambye nti tugenda bakola ekintu n'emirembe egiriddako ensi yonna erikyogerako nti mwe babikola dde Abapalestina 10,000 za myaka neera Abapalestina tebasaananga obalinga baana ba kintu kakati noona wangalindako Rwomushana I am telling Hamas bw'obanga omanyi nti ogenda kutakula Israel bweti bweri efaanana bweti therefore don't complain sina sukali. You get so if you want to, don't think that the NRA occupation egenda kubeera controlled by Human Rights Commission. No, it's not going to be controlled. So when you go there, know how they this is how they will react. Yes. What's wrong with that? Eyo music eyo ogwo omuziki oli anyigiriza ayagala abagunoganya mu bantu tibwe tutyo betufaanana nti empologoma nkambwe don't dare see a dembe Simba ya dembe see a dembe si empologoma ya dembe ya Simba eno gyemogerako kakati ekyo akiwa tafsiri mu bantu okitaputa oyo abakoledde omuki nabo kye baagala abakoledde omulimu omuyitirivu by. How about who is complaining? No, you see. Kati mwaba complaining and mulaga bate mudi. So, ati gamba nti paradigm kijova ngokola argument yo. Ova mu paradigm ganti tuli mu bwa nachemalira no bane nekisoboka okumwenganga. Nga tukozesa amakubo gano gonna amalala. Obo oli kukugamba abantu katufuka modalete temugeza nkuli kibazo nti oba temugeza mwanga kivuga afuke modalete aleta topic ono bwati bwali akuba akafuna katukole ki ono kati ono that is role era nawe tofanana bali bakubi babukumbi by preaching this nti osige insurmountable challenge eyabano abatalina mwoyo bamuntu nsolo nabana abasirikale bebabalaba nga muvuga emmotoka nabo mwe babalooza muli bajozi bujozi lwaki mugamba ku bano indaleko ganti nammwe mubafaanana so njagala okumoving ensi okuva Rwomushana wagiteeka Peter the choices are clear mbadde nzogera nti ziri nnya and you have to lulina zogerako nonzijjako nga tumaliriza kantere omukisa guno guddamu one ono alekawo option nti mwabayo abaagala okujja bano mu buyinza abali violent muyine kubeeri kubafaanana ng'Abamerika bagamba nti the answer for a bad man with a gun is a good man with a gun. Abayisirayiri batwaddeyo ekirala nti if force fails then extra force senga amaanyi galemwa then oyongerako maki maanyi bobo bagamba if force fails then extra force will not fail mukumasanyawo Hamas kati njaga kutegeeza abalina doctrine eyo apparently ye dominating nnyo ensi n'Abamerika katonda n'abaki bonna be bafaanana bakkiririza oba nze okunti ateka okukwala okukona ennyo n'emmundu esobola okusaanyawo abantu bonna mwe abali ku nsi bemunzanyirako because that exactly kye babagamba bw'ozanyira ku Amerika
nsobola okugenda olweggulo nenyige pesa ffenna abali ku nsi ne tukola ki ate president aba nayo aba ne briefcase era buli waita agenda nayo ne Putin n'agamba nange ndiina nange kakati jangu tulabe wala ya America ng'ejirumu America byeyogera byonna olabe erowooza kuluma Moscow gundi Rwomushana fe tuyina mu nsi yaffe eri eya bulijjo bwe baga nti eriyo tontabaala siri kutabaala era bw'oba oyogera olinga nti America terumba Russia oga nti nsudde tawulo ng'omanya oyo alina by'amanyi naawe by'omanyi era abazungu bagamba era abazungu okumanya bali kalas be bakutegeera nti wadde wafunye amagezi agagifuna oba obusobozi obugifuna nga tebakutrustinga nti briefcase eno osobola ogikuuma obulungi bakufiirako oleme kubeera nayo. Yes, abakabulu ba South Africa bagiina be baali by the way, it is a typical example nti abakabulu baali balina nuclear weapon be baali handing over ewa Mandela basooka dismantlinga ne bascientist ne babajjawo ne labu ne basijja bano tetubeesiga tubawe eggwanga mungu teebereza nga Zuma yagiina n'agamba nti ono Zuma mwangu onaseka gwe gimuwe kakati era olutalo olwaliwo nga bakuba ennyo Saddam nga mugamba tutegedde nesooka otuwa lisiti y'abascientist bana bobadde okozesa okwasembolinga bino yes n'owabajamani abayitira bonna babatwala era be bakozesa kakati the question is wensi bwebadde naye ensi eyo ebaddemu etudipictinze titufaanana n'ensolo zitusinga nti ovaala okukutegeera kwaffe ku lunaku lumu twegwa mu bulago nti n'okwogera dialogue civility tolerance byonna tuli bakuusa tinensolo eri mu bufuzi bwazo zitusinga so but ngenda kugamba kimu eyokubiri Rwomushana akuwa information. I went in the zoo recently njagala ojogendeyo ufune ebiseera olabe engeri gye bacontaining empologoma kati baleesewo ne cheetah n'endala ensolo naye ojja kulaba obwana babies nga buli ku fence bukuba selfie n'ebisolo ebyo munda naye ate ng'ebisolo bibugira but bateekawo waya z'amasanyalaze ekisolo kyo kitunuulira waya y'amasanyalaze engeri gy'ekikuba singa teriyo kanaakaana kandibadde kafu. And that's the point I'm raising with you. Noonya amagezi gonna to restrain the other power. If you don't lead in nti eyo doctrine weeri nti Museveni abatufuga kati nga bafeesinze challenges ezimu kati zibatadde mu bannayuganda bo bagamba nti kama mbaya katugende tute abantu betusobola abafika balamwe emitwalo agagafa kati be bafuga. Question is betugendera mu kubo lya Rwomushana tumanyi gye tulaga basajja bogote be batutanga okay baba obujulizi bwajja mu Otafire yatugamba be bateganga gundi ne batta abantu bakyayisa obote Matayo kyaligonza n'awandiika mu kitabo kye nti omulimu gwe gwali gwakutega bomu e Kampala era za regretting ezamulema yalimu okukuba amafuta ekibuli. That was Pecos Kutesa yannemana njagala kubocha. It is documented in their books. Be bakugamba nti we caused terror for the regime to respond, but they caused it and they have documented it. Tali kamanda wabwe lwaki abo tebatekanga mu mpuku nga beyateeka was a unit called the Black Bombers. Tukanye nti the people will respect the people will respect today baata abantu okutuuka we bali era beekuumiddewo mu kutta. So kibazo he is saying the same thing. No, exactly. Beekuumiddewo mu kutta. Question is n'omulala bw'anaagenda n'ategeka nze njagala kumanya muwanga w'oyawukanira na Rwomushana abantu kutuuka mu buyinza Kabaka Kintu George Washington they are the alternative which fabamu to preaching nti abo tubalabyeko abayise mu kkubo eryo tubalabyeko waliwo ekkubo eddala ye extreme ye ya Bagandi Mahatma abamu bagikolifanga baga nti tosobola kukola bya Mahatma nga civilization level z'abano abalina emmundu ziri wansi ng'ez'abano
nti ebyo bigendamu ng'omusajja tajja agenda kujja kulinnye emmotoka gy'avuga eya poliisi ekoone protesta emutuuka eri. Use example of China. No. I mean, osobola okozesa Tiananmen okulaga, but muwanga namuwa example last week nga nnyonnyola concept ya Mahatma. The Dalai Lama akoze ebisinga ebya Mahatma Gandhi n'achivinga ki bagenze babanyiga okutuusa kyegambye Mandela bwe yagezaako baatuuka ne bazuula nti okukola ebya Mahatma olina okubiteekako mu nkoto wesiizwe noga nti wano tubeera peaceful naye tujja kukola sabotage tujja kuteekamu emmundu tujja naffe kubasala wenjagala because the hybrid of the two nayo weeri nti kulembeza violence nenga behind oyina political movement owning a violence violence owns a political movement oba is it the political movement that owns violence or violence owns the political movement? There are two ways why won't violence owning a political movement kakati Kony. No, Museveni. Kony was violence. No. Museveni. Violence owns the political movement. You can't survive Museveni. See, why I want people to understand this. Museveni, for Museveni's system, violence owning a political movement. For Museveni, ekitufuga, Museveni, violence owns the political movement. Nenga, ekijikuuma mbuyinza violence, si political movement. ANC yaina violence. Politics owned the violence. But the violence got to a point where it rebelled against the politics. Whether it rebelled. Don't you give the source of that fuel? It's me here. Where violence, now where the politics owns violence. Okay? Nga musobola ba controlling bana bali violent. Ideally wandigambye nti preferable method of a struggle. However, ebatuusa kukogera. However, Sing Fein ne IRA. And at the end of the day, danger. Chovara mbadde mbinyonyola. Danger. No, to tell you what. Danger. Eri mu bino byonna. What the population must know. And the moment zino the dominant tendencies mu nsi. One, mugenda kubeera abused. Ekyokusatu mujja kubeera mu constant war. Ekyokuna people sovereign mukwanga mwe mufuga ensi, still these powerful men will be nga be governing ensi. Nolwekyo aba preaching a line ya Rwomushana n'okufrustrating a human rights commission, okufrustrating amakooti, okudefacing a parliament, and you overthrow mu bino ate nabo tebafunyemu, because at the end of the day olwaleero just tell me Mobutu aliridawa yagamba nti yo yali nkoko mpanga etambula mu Kongo enseera zonna nezikola ki neziwaka. Mobutu aliridawa kukumbendu wa Zabanga Gaddafi aliridawa Saidi Bara aliridawa. I am seated here with an actor. Muwanga Kivumbi is an actor. Wenjogerera yabadde acting leader of opposition. Right. We are looking for a solution for a current problem. The current problem is abatekawo Uganda Human Rights Commission kakyama Mayanja kakyama bana Budere abani bo bali balowooza you will be handling abantu, you will be handling people, humans handling humans. Now it is the other way around. It is beasts handling humans. You are now an actor. What is the mode? Yes. Sirimu theory. Chovola banze nkugamba Charles nti the actual solution olwaleero okuva wetuli. One, because one nebokola political movement. Nade nagwenyo ntimbono bogikola netukate certain level challenges besiji they are facing now zigenda ko ogenda zitukako kasito jigronga nove ani oli yaine kirevo yali yesimbyewo kuba president omujukiro musajja omukulu yainange kirebe Vix Kingo kasito suko wa Vix Kingo nofuka a serious political actor waliwo certain level wotukagata kati awo tusewo next level you've crossed the Rubicon. Cross the Rubicon.
ogenda countering violence era we wali measure today ne mu season y'okulonda part of mu season y'okulonda mwe basinga okuttira abantu mbulira election we bataseba mwanga therefore mwanga obwedda nkuwuliriza njagala okutule therefore analysis yonna erago ina cancer katulaba ne woje cancer what do we do keyo kwa mazi analysis eriwo first of all therefore nti abantu baffe bano fe abagala eddembe ly'obuntu abo bonna abali mu bukiiko bwa Human Rights Commission, be it judiciary, be it institutions of parliament, kati eziriwo tulina okukola ebisoboka byonna okuziraga nti ziri part of the violence kyekisookera ddala. And therefore no, actually tetusobola nazo tezisobola kufunctioninga. Are you saying tebana bakukiraba gwe gogenda okulaga mu seven violence? No ndo sagala bafanane General Mwanga Kivumbi yaga tulina okukola n'amaanyi nnyo okulaga kasigazi hold there njagala kubuuza Mwanga oga nti omulimu ogusinga obunene kwanika institutions zino zonna that they are part of the violence oyawukanira wane ba Rwomushana abaanika violence because to be able to show that Wangadia you are part of the violence oyina okulaga nti Wangadia bana abantu 18 bogamba nti tebabachunya actually babachunya ne baba abusing to this level obabikiri yes gamba oyawukana otya ne Rwomushana Rwomushana gambye nti the paradigm gyovako Norwich ezo zonna there institutions ezo zonna ziri candidates zonna betuba tulwana change completely they are not part of even parliament it has to turn into a battleground than an August house which now we are now in the battleground. Yes, it has to turn into a battleground other than an August now battleground. Yes. Now kati njagala order of battle. Why do you think? Why do you think? And your mistake jokola mistake bano je bakola kimukuru kibazo is to think Uganda is about them. Chovolaba abala bandu badde bajoining olutalo they fold their hands ne babatunulira mukabanga nkoko because you've not mwagala kulaga it's all about you. How can you say I'm not part of the battle? Omuntu go basooka okukuba mu bululu bwa Uganda is Rwomushana. You give him. I was the first to be beaten. No. Zojikwanjulira Sergeant Rwama Ahmed Katerega Musazi Charles Rwomushana ne Mwanga Kivumbi. Siraje eddakiika emu yokka ngenda kuyisa omuzindaalo nina ebintu bibiri. Ekisooka nina compensation y'abasuubuzi banna Uganda abatwala ebintu emitala waliwo abagende South Sudan ne basuubula government ne bateeka ku list ne gamba ejja basasula joli abalamu nalaba list yabe bayisiza okusasula nga kuliko mukoddomi w'embuga munywanyi wa Rwomushana Lwaboogo n'abalala nga bo bagenda kubasasula kati leero wenkeredde leero nga ndaba monitor egamba nti government yagambye kabulangane betwasasulako bamala bano bwe bati but mu spirit yemu mu wiki eno era nali nsoma amawulire nga ndaba mukulu Bitature government ega nti business ye nene nnyo to collapse Abamerika bayina motif eyo Mwanga yali Lehman Brothers ngaga nti it's too big to fall bwegwa eske economy egwa nayo maybe a concept government mwe compensatingira bano negwe wabadde n'ekikyo njagala olondeko kimu Siraje yabadde n'ekikyo ekyabadde kimutakula omutima nti ministry ya health egenda kuwa abaana ba myaka 15 empeke ezibaziyiza okuzaala ega nti why abasajja beeyitiridde okwekakaatika ku baana n'olwekyo tetusobola kulwana na kino katuwa abaana empeke baleme kuzaala kwebyo byombi Siraje sooka ompe comment ku kisembyeyo ekyempeke kya kidalu ekyo manyi ekyo kyeyabadde subject ya Siraje nnyo ekyo
omuntu yenna omulala oba omaze mugamba nti kati bw'okola kino tojja kufuna lubuto oba muwadde layisinsi okola kyayagala naye njagala kubeera serious ku nsonga ya kyogamba kijja kwongera bwenzi. exactly yes nakwonooneka bw'oba oli serious otunuulira ebintu engeri gye bitambulamu okuva mu masiga 3 nali ku musango gwa nakavalinga omusango gwa Muwanga gwalikulirwa omugenzi Kibuka Musoke yalina nga amanya lyasoosa nga tayagala kulisoosa ddala yalaba anomaly emu mu musango ya sitima n'agamba mukomaawo temutumalira budde bwekikulukuunya ofuluma omulamuzi after years yalabye anomaly emu musango gwa mutabani wa benchi wano n'agamba nti yes ndowooza n'anomaly n'ebino banombireseeyo once an anomaly is cited in a process yonna ebeera irigo process endala yabaddewo wiiki 2 emabega ng'omulamuzi bamugamba nti ffe tulina objection eno chairman wa FDC yabadde mu Kampala nga mulamu nga deputy wali mu ddwaliro bamubaaga bamulongoosa ye yawandiise ebbaluwa eyita ki kati omulamuzi naga oyo omulamu ye mufutuufu naye nga nja kukibawa kiro ku message ekiro n'asala ekiro after one time n'aweereza SMS kati bw'otunuulira ebintu ebyo olina kumanya nti Uganda yonna amasiga gagenda gabeera rotten olina kunoonya layini ki gy'okola ki gy'otambula njagala kumaliriza nga ngamba nti abantu abako ku lubalaza lwa DP mu struggle eno gye tulimu sikyaliyo simanyi mu FDC nayo wagendako yo Council Julius Sengendo Secretary General wa NUP namukonkonya oluggi lwa parish ye n'ekyalo Mwensula n'embaano wagenze mu nuupu exactly kunze ekyo omanyi Siraaji ate nkyayinza okubayo mu SDP kunze Siraaja ago simawulire naye banne babadde atambula nabo mu SDP ki nina gye mbeera nabo mbalaba mu TB block balabika bakolera ate bakuwamba mawo bwe banaawamba mawo ne bamugjayo ng'atoddayo ku busuubuzi ekintu ky'obusuubuzi nabadde naye katono nnyo ku kiri ekyempeke naki wansi mbaana batya nnyo okufuna embuto okusinga okufuna siriimu era ba endings up nga bafunye nnyo siriimu twetaaga health education ey'amaanyi sensitization ey'amaanyi mbaana twetaaga n'okuddamu okubatiisa bino byetwagamba siriimu atta bino byagamba ofuna empeke eziweweezi get exposed to sex at a very early age and the parents have failed their duties nakyo kituufu so health education sensitization yesinga okwetaagisa ennyo wansi kino nange badde ndaba nuli nalaba amawulire galaga nnyo biyinzika neŋŋamba biyinzika ono ddala kituufu yeetaaga okuyamba nagenda okulaba noono gwe mutaagala aya neŋŋa ebyenfuna byaffe birabika birina ki birina ekizibu twetaaga okuba ne strategic intervention Gerard Sendawulo we yavira mu finance sulumu okujja eyo yali approach ng'aga nti Basendawulo bo bagamba gavumenti emikono gyayo girina kuba misibe ku economy ne tuleeta Suluma nga Suluma aga nti wekyetaagisiza gavumenti egira ki kaakati nange ebyesembule naabo baabawanga ssente era saagadde muleetako nga kyakulabirako naye oli yali asinga obugerengetanya ndowooza yali amaze okufa naye kino ekyabiyinzika kati subire nti noono ekikoolo lya Right Honorable Kadaga yani ebyamagoola bino ebya sanitizers tulina okubaako engeri gye tuyambamu abantu yatugamba sanitizer yatugamba nti oyo alina eddagala n'ekyeddagala abantu baffe abo tulina okubayambako oba lwaki oyamba sudiiru n'otayamba biyinzika ekibuuzo kyange kyekimu naawe nti kati bw'okwata n'oyamba mukoddomi w'embuga ne banna abaagenda e Sudan South Sudan bw'omala okubayamba n'ogaa nti luno oluggi nalugjawo nduzimbyemu bbulooka twetaaga okuyambanga abantu baffe wekiba kyetaagisiza naye oba oliawo tetuyinza kuba na capacity naye waliwo oba olaba nga mpagi z'ekonome beetaaga okuyamba. Rwomushana, 2 words. Ekintu kya Sudan is a little bit more complex because tulina okumanya
when NRI was the occupation force in South Sudan, nga Riek Machar Salva Kiir nga Riek amukubye consolidated fund ya South. Please bayinza okubeera Bagambi. occupation force. Bangambe nyine dakiikeemu ebibuuzo kibazo. Riek Machar Salva Kiir nga bamukubye consolidated fund ya South Sudan foreign currency zalagawa. Where did that money go? So it's a bit more complex. Now, omusajja alamu Ndibadde otukwatirwa kisa n'ogamba nti Siraje ne Kateregga ne Muwanga baazigabana. so kati olina okunoonya ku lwaki abamu abasupplying government babasasula n'abamu ku lwaki balina okubasasula naye kyetaaga budde. Kati wali omusajja alamu bamuyita Okumu Rulinga yakafa. He was MP Padial, I think. Yali alina company Afro Motors ng'etunda Peugeot. Now, Rugunda, Dr. Rugunda n'abagamba basupplying companies supplying par MPs. Kati MPs tebagenda for Peugeot, they went for Stout. 2200 Toyota Stout. Kakati Okumu Rulinga n'agwa. Bwagwa n'agamba mumpe bail out. Of course government teyamuwa. Echa sembulo kyogeddeko, but the most important point, sembuye n'okumuwayo damu emu noga nawe kati supplying ne steel. You may not even give him money, but at least okumuwa business nongamba supply this dam with the steel would have taken off. But with Bitatule, it's a very interesting topic to study. Afro Max is supplying amasanyalaze. Generator eri wano, this standby generator osobola okumanya that in 12 hours gano ge masanyalazi gekola ki ge supplying, and amasanyalazi ago galeta walina okubeera certain amount of fuel. Nomanya nti lita 2 zezimpa amasanyalazi gano. Kati njagala ensi egende ebuulirize bano Mwanga bagende babuulirize Afromax eno amasanyalazi gegamba nti ya supply gebadde supplying oba fuel gye bakozesa enguudo zaffe zisobola okugireeta. Ekisooka Charles, purely for information, banyinyonyola ne banga nti balina kye bakuuma bakiyita idle capacity, nti kati awo nti ezo company bazigamba zikuume idle capacity eyo. Mu lulimi lw'abaana b'emmotoka bagiyita idling, nti beerawo generator tezifa zibeerewo nga zibuguma, nti singa encha gabula That's okay. okanga mu bukanzi That's okay. That is okay. But still you can establish ntuno okugibugumya nti idling nawo gano genywa genda kuwaddako kutule. Kakati then the other issue is the issue of luxury. Nze nalabako ono wa aya ng'emmotoka Range Rover ezimugoberera cost yazo you find around a person ngali more than 10 billion shillings just in cars. I met Bitatule au ujukara wa Stone Protea, and I admired his car. I muruka yunungi na ya kati by sawa nyate nyina kubanga nchusiza because buli business je nambula nyina okugirambulira mu muruka yayo. And he's talking about a car of more than 400 million shillings. You get wano nechina ekizimbe kiri wano omwala wa asula mu presidential suite. You see this businessman what? This businessman gogamba okutaasa really is he a businessman? Gasimbagane ne bannamawulire Mwanga. Peter nze nja kugamba mu broad term. Leero okubeera mu moving industry. Erimu sente bino wamango ino bikola. Ono kufuna engeri joininga ababbi. Ababbi babba batya okuba government. One, ababadde sophisticated nga bakima tax holiday. Nga nze nyina business yange nja kumala emyaka 2 nga siwa musolo. Ne VAT gwenkuŋŋaanya nja mutwala. Era abo bibagagga be to celebrating ku mikolo. And now I know all of them. Part of my work is too. I know all of them. Jova mbasanga mbakube mbatya nnyo bakubira salute. Tobanika. Bali tobanika bawangadia na yabo otagala kubanika. And I know all of them. I know all of them. Abokubiri ofuna kati direct
n'ogenda mu consolidated fund ne bakuwa ekisawo n'ogamba bizinensi ye erina ebizibu simanyi olina ebizibu n'ogenda ow'omukulu this is direct naga nti n'alagira Ramadhani ne Kasaija gwe bakusootire mu mufeeko gwe bamusootire era abo kati ojja kwegamba abamu baba n'amaanyi agamba Ababaka yani ogenda okulya bwetinga erina mu nkekeera n'obireka seba Ababaka ya salaamu genda obuze muwala w'omu tukyazaginamu kati era namunkekeera abalimanyi batutegedde kakati power that be noga nti magola buli alina idea etali bankable because a good idea is bankable. A good idea, business idea. Perish model. A good idea, but a good idea today. What was sent is it local, what was it international? No, that you walk to a bank. Ekuwechi sent. Kati naku zino buli yana chi idea bankers chiremie. Baduka. Chi idea chena abera nacho nachikozesanga flag. Kumuwobu wana ogenda kulanga azimba ngavuga moto kono zagambye naye nga wano yazze ku consolidated fund noche nga tetunakuwa the other way around nti bwoba oyina idea bwojiwa Rwomushana nga nkutwala wa anko nze why I take you is not for the idea ogenda kumpa ko percent ne percent kwezi kakati nawe n'olyako 20 ne ku mitendere gy'enjawulo kakati abo nabo ne babako ne ba abo makati awo abazitwala era bobeera eri ewaffe abasinga bazisa ku supplementary era kati supplementary bamugambye balesi yabu trillion ezo 3 zigenda kwa 3 oba 4 n'olwedde bagibaze dda kati nga abasomesa tebannabasasula biki bano bazitutte dda eyo list eva wa mukulu negamba Katerega muwe ono mumuwe that's the way to get rich. The third way which is more decent kwe kufuna bi contract bya government nokola gadi bengalye abano kaleko obasanga ng'omusajja afungiza n'agenda n'akola kati eyo dimmed energy eyo joga je Twitter dimmed energy je Twitter in the power mix in the event nga masanyalaze nga idle power isimba efunyeko ekizibu oteko kuberawo instantly. So no lwekyo they assume nti eyo machine zaabwe ziri operational all the time zisigala ziri ku idling ogamba tuyina omusajja ayina ekidyeri ku Victoria yunura kyepangisa naye nga buli mwaka sente ze bamuwa zigula ekidyeri senga tumanyi kye nali nnyo ekyakiisi imwe mu byenjoyinge ani muwanga mbadde ngamba Rwomushana nti nasanze gavumenti ng'eri very effective eyina ekidyeri ennakiwogo ekigenda ekalangala bwe bagamba nti 2 kijja kubaawo kibaawo ne bagamba nti eddakiika 3 oli mitala oba otuuse ojja kisanga kusawa 10 tebakusaba na nguzi bwebagamba nti omanyi language gye bayina omanyi gye bayina bakola nnyo era language gye bayina olutira baga nti it is a contractual obligation now for government okusigaza n'ekintu kino mpaka period gye twakola mu contract lwerigwako nga kiri owagamba kati we want government to default era nabuuziza abeekalangala nti awo mwe Museveni mwamuwaaki tebabasolooza na gavumenti ekisasulire kyayolabe awo kakati obubbi at the core because the people you are talking about will be compensation babi outright theft of public money but the challenge in a second wonzikiriza ndabula kibazo bwe to supplying Uganda government ngisento zije mu bank soko joininga ababi ofune sente oli supplying because supplying za bank you see try interacting ne Roko nga badrese tujiwe sente nga Roko eina contract za government ngebanja government yani parliament enajimala netuka government ekisokera ddala mumukolere kisa options mumusasule sente zabanja jakoze ekyokubiri mu upfronting
mumuwole mu ku mirimu gy'agenda okukola muwe kaliboni jjajjange yagiyitanga aliboni tumanyi nze jjajjange yagamba nga nti mpaka aliboni ono alina ebizibu ono bizibu biti kokasi netuula negamba nti oyo tumuwe era the economic saboteurs abo abogera ebyo tebamwate mbabuuza by economic kati bano bonna b'obuuza part of them by nze nagamba nti how can a country ebeera ne mu budget yawedde government ya failing okusasula abantu 7 trillion abagisupplying now in the normal economy ene yaffe eno nota supplying a 7 trillion nga biri genuine company zonna zigwa buli ya supplying because zinterlinking abo batosasudde wa cement notasasula nono you will collapse an economy the magic lwaki economy no stands esigala ngumu nti eyo yonna mpewo tuba tetwakusupplying they supply nothing and until magika nfulume ngenda kufuluma ne mukusaaga kuno juzi nina gwe nali naye mu mmotoka naagula ku mukyala ekiwagu ky'ettooke ne mugaa nti nenze baŋŋaana okugula nga asifulumye emmotoka okakasa otya nti akitaddeyo naga nti ajja kiteekayo kati ne munyumiza wawo kasitoori akatono akaali katambula ngono yayimirira n'agamba omukyala nteeramu ettooke mu bbuutu lyammeka ly'etaano naggulawo bbuutu kati bw'agulawo bbuutu negguka oli kye yakola yabanga ataddemu naggalawo bbuutu ono akakasa ettooke nditaddemu naye noono naye olwakakasa nti ettooke emabega balitaddemu mpozi olitataddemu n'asiima naye kati bombi baali babbi oli teyateeka mu ttooke noono yasimbula tasasudde bombi baayomba kakati muwanga mu kunnyonnyola agamba nti ono yasupplying economy ettooke teyaliteekamu n'oli asasula naye yasimbula abaganda Peter Tomala tovaayo abaganda tebagamba nti abassi n'abassi basisinkana mu katale kasitoma wa Airtel omulungi